Nzijukira obasuubiza nti nno tugenda kukola ekikwekweto, tugenda kwerondamu ngaffe abantu abatayagala bintu bya buseegu, tubeere nga tunoonya tekako n'okunoonyereza eri bano Abannayuganda abali mu nsi zino ez'obuwarabu nga bapromootinga ebintu by'obuseegu, okuli okwekolera ku live ku mikutu egy'enjawulo, okuli okuta obutambi bw'ekiseegu, okuli okuwemula n'okweyambula. Ebintu ebyo tutandise okubiteeka mu nkola era nga Bannayuganda bangi bavuddeyo ne bakuba omulanga ku nsonga zino nga nange muntadde. Nsuubira nti obutambi bwange bwenzize nga nkola nga njogera ku zino ensonga abasinga ku mmwe mwabulabye, ate era ng'akatambi akamu akasembyeyo mwe mwabadde okutegeeza abo abakola ekikolwa ekyo either bakireke bakiviireko ddala oba bakyuse emikutu kwe balina okuba nga bakikolera. Wabula ekisinze okunsanyusa mu eno incident nti nno gavumenti yaffe eya Uganda evuddeyo nebaako ensonga zeyogera ku kino ebigenda mu maaso, era nga wano bagenda kukwata buli yenna abadde mu kino ekikolwa era nga bakyabanoonyerezaako, wabula ng'ate n'obutambi bwabwe bukyateekebwa mu kitongole ekinoonyereza ku bintu by'obuseegu bakakase abantu abali mu butambi buno obanga be batuufu. Ngenda kubanga mbateerawokko ku maloboozi g'omu omukule akulira ebitongole bino, teekako n'omwami enanga ng'ayogera ku nsonga zino era ng'akakasa nti nno agenda kubakwata ne bw'oba ng'oli mu Buwarabu ojja tuuka okukomawo ng'omusango gwe wazza kweguli era ogenda kubanga okwatibwa mu bwangu. Kino nno kinsanyusizza nnyo era ne kindaga nti nno at least eno ensonga egenda kubanga ekwatibwako, wabula nga njagala okubajjukiza nti nno tugenda batambulirako, tukyabatambulirako, tunoonya evidence, wabula nga nkowoola nammwe mwenna abamanyi abantu baneeno gye bawangalira oba nga mumanyi ennamba zaabwe ez'amasimu, ebintu webiti njagala bibeere nga bikoma. Ku guno omukutu gwaffe ogwa YouTube channel mujjukire nze mbeerawo obbawa updates era nga basinga mumanyi, abatamanyi yenze Sheila Adita, mwe mwena basubscribinga imbagala nnyo, mwebale kubanga mutwekumirako. Bw'oba tunaba kusubscribinga okyalina chance nene nti nno ekigambo weekiri subscribe kyeyambise kikwatemu, ate ne notification bell eri awo waggulu esobola okuyambako anyway nti woba ogikuttemu video zonna zetuteeka bagenda kubanga bakuwa message ate era otegeere ki ekiri ku channel. Jangu otwegatteko viewinga videos wezikunyumira ziliking, bw'oba olina kyoziyizemu oba nga olina kyoyagala okwongerako olina kweyambisa comment section, igwe wandiika mu comment yonna tugenda kubanga tujaniriza. Njagala tugendeko mu katambi k'omwami enanga ng'alina byayogera ku nsonga zino eno, ate era gye bujjeeyo maaso tubateerawo ne ku butambi bw'abo abantu abamu abali mu misango gino eno, abali mu misango gino eno egy'okweyambula egy'opromotinga obuseegu naddala mu nsi zino eno. Ngenda batwalako mu butambi obw'enjawulo tulabe abantu abalala ensonga zino bazirowoozaako. Kigwe twekuumireko, teweerabira ku subscribing akatuteekewoko obutambi. Omugezi wa poliisi mu ggwanga gamba ati enanga alabudde ne Ssekulabula nti nga poliisi okwetooloola eggwanga lyonna gwe banaakwatira mu Kamoli abasaasaanya obuseegu ku TikTok mugenda kufunanibwa mu mbuga z'amateeka mubeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Bagenda ne bakabasanya obwongo obw'abaana bano abato ddala ne batandika okubasendasenda, okubakuliriza mu bikolwa eby'obuseegu, ebikolwa bye tuvumirira eby'ekisiyaga. Olabira ddala omwana omuto ddala abawala abato oli n'alyoka ateeka TikTok live kaana kato myaka 11, 12 ne weebuuza nti ddala bano bantu balamu ddala Bannayuganda batuufu oba bagwira, naye ate baffe bamuno mu ggwanga lyaffe. Obuzibu bwe tulina buli nti obutambi buno babukwata mu nkukutu mu bifo ebyekusifu, ate babikwatira mu bitundu omuli abantu abatalina ssente, abali mu mbeera etali nnungi. Kati era oli webamuwa ssente okusikiriza abaana n'okubayingiza mu kikolwa ekyo. Odiyo mpanvu Bono bwe bubonero kwotegeerera omuntu nti ali ebisiyaga. Bw'oba n'omuntu ng'alina obubonero buno wammanga, mutunuulire nnyo enkaliriza. Bw'oba owakana ng'oyagala omuzuula, kola ebintu bibiri. Weegendereze nnyo essimu ye, bw'agiwummuza gikwate,
naye bw'okwata kebera ebintu bibiri kebera nnyo calls eza WhatsApp simanya chat za WhatsApp ezo ezisooka 10 ani gwasinga onnyumya ennyo nayo okoonemu olayo videos ebeeweereza ne chat zaabwe ekyokubiri bw'okwata essimu ye genda nnyo mu videos eza WhatsApp zebamuweereza naye zaweereza oba ogende mu zino eza kamera sooka mu za kamera zennyini video za kamera kuba beekwata nnyo obutambi oba baba babuweerezaawa kizibu nnyo okukwata essimu y'omusiyazi nga talina videos mugundi mu videos ze kati buno bwe bubonero kwotegerera nti ono musiyazi ono omwana wange musiyazi naddala abazadde mugendeere nnyo ekintu kino kuba abasinga obungi muli wano mutuwogganira muvumirira ebisiyaga naye ng'abaana bammwe bali babisiyaga ebisiyaga byatusensera dda mpaka mu maka mwe tubeera mpaka ku mirimu gye tubeera abantu obalaba awo nga muntu mulamu naye nga musiyazi walina abasiyazi babika bibiri waliwo omusiyazi nga mu bakazi omusiyazi akola ng'omusajja ye mwango w'olaba naye omusiyazi ng'akola ng'omukazi muzibu wa kulaba kuba abanga abakazi banne mu basajja omusiyazi akola ng'omusajja muzibu wa tegeera kuba abanga abasajja abalala abaniganiga naye ate omusiyazi akola ng'omukazi ye mwango w'olaba kuba abayeekoza bya kikazi ebisiyaga baabikwata ne babiteeka mu bantu bammwe bennyini bemukkiririzaamu kati lwaliro bw'ogamba omuntu nti oyo musajja wammwe gwe muwagira yambasada w'ebisiyaga mu Uganda awakana n'okuvuma n'akuvuma naye nga bwe kiri golaba pasita Bujinga akyogera n'olowooza pasita Bujinga otategeera ategeera bulungi kyayogera akimanyi opposition gye bateekamu ebisiyaga mu mawanga si mu Uganda yokka era mujjukira statement za Besigye ze yakolanga ne mutabani we gye yafundikira alaze era ne mutabani w'ono lwe lugendo lwali mu ggoberera oba omwetegereza goba wampakanya oyo omusajja aveeyo akola statement emu bweti ndisiwagira bisiyaga saagala bisiyaga mu Uganda etubiwagira state eyo yokka gy'aba atukolera wallahi nkusibira omuntu tasobola gikola kuba omuzungu tolya ssente ze n'omalaga mumanyira bw'otyo kaakati omwana wo omulabira kubonera ono wammanga ebisiyago birwanyisa si byangu ne Katonda byamulemerera nekimukwasa ku mutwe n'awulira obusungu n'asaanyawo omulembe mulamba ebisiyaga bitandikira mu ggwe n'ogamba nti nze siri musiyazi era sijja kusiyaga engeri gye tulina okubirwanyisaamu bw'oba olina omwana omuwala ng'ayambala nnyo vesiti aba free nnyo mu vesiti n'atambula ayagala nnyo okwambala ebisaati bino ebinene n'atasiba mapeesa munda nga mulimu vesiti n'atambula kwekyaga bagattako okusiba dread nga bawala ayagala nnyo okwambala vesiti ayagala nnyo okwambala ebisaati nga munda mulimu vesiti nga tabisibye mapeesa ayagala nnyo okusiba dread kakati kwekyo baagala nnyo okwambala empale z'ebinu shorts kakati kwekyo baagala nnyo okwambala engatto za buutu ezo engatto ez'ekisajja ezo zijango kwekyo bagattako okubawuna oba okumenyeka oba okugooma oyo omwana wo musiyazi tosumbuwa n'abantu yadde n'omulundi n'ogu musiyazi yakola ng'omusajja mu bakazi era omwana oyo abeera n'embeera ng'ayagala nnyo okubeera n'abalenzi oba abasajja tabeera nnyo mbawala banne abawala agendayo just kubakolera mirimu gyabwe ng'era abasajja bye baba bw'oba olina omwana omulenzi ng'atambula yeebiguza amanyi n'ossuula akakono kano amanyi n'okulebera ng'atunula n'atunula n'ogamba oba kino nkikuba oluyi nkiggyemu amannyo bw'aba ayogera yena abamu balagana okwesiigako ku mimwa abamu bamanyi n'okuteeka kaguni ku maaso abamu batunula balebera n'abalebeza emikono beeyisa kiwalawala baba nnyo bakwano b'abawala nnyo obulamu bwe bwonna emikwano gye b'abawala tabeera nnyo mbalenzi oyo kati yakola ng'omukazi mu basajja oyo musiyazi tobuuza omusiyazi omusajja ye muzibuzibu kutegeeramu olina okuba n'obwongo okitegeera kati eryenno eddoboozi ly'owulidde lya mwami Enanga gwe tumanyi obulungi yabadde mwako akatambi wabula ng'akakasa nti nno mmwe abeeyambula abakola ebintu binene mugenda kuba nga mukwatibwa mu bwangu ddala ebikwekweto byatandise dda naye ate nga batandikidde ku bano abalya ebisiyaga abaana b'abendi abato era nga bangi batandise dda okukwatibwa obutambi mubulabye amasomero mangi abasirikale batandise okugayiikamu nga banoonya evidence ekwatagana ku ebyo ebintu ife tusiba tubagamba baganda baffe nti waliwo engeri endala
njagala ey'okufunamu erinnya. You can become a celebrity in any way. Kintu kitono nnyo teweetaaga okukola ebyokweyambula nga tebiriimu. Era nga tubasuubiza nti mmwe Baganda baffe abali mu nsi ez'obuwalabu ate mmwe ebyammwe bigenda kubeera bibi nti tugenda kubanoonyerezaako tutuuke ne ku bakama bammwe. Tutuuke ne ku bakama bammwe abamu ku mmwe tukimanyi mugenda fiirwa n'emirimu mukomewo ewaka naye ng'ensonga ntono nnyo ya buteefiiriza kukola bintu bitalina makulu. Igwe ogenza okulaba nti ekintu ekisaana okukolebwa amazima ddala kujja mu lugoye kwebamba ku intaneti kyekirina okukolebwa. Seriously, igwe omwana ow'obuwala ebintu by'okuwemula nga golaba byebiriko byebisobola okutuusa gy'oyagala. Seriously, igwe omwana ow'obuwala. So ebintu webiti tetugenda kubanga tubikkiriza kubanga bifiiriza bangi nnyo. Baganda baffe abali mu nsi zino ez'obuwalabu obutambi ng'obwo busobola okuteeka ewabi. Kati tuli ku musango gwa kuggyako bakadama amasimu nga lwaki n'ebintu webito tugenda kubanga tetubibuuza maaso kuba nabyo bisobola okubajjisaako amasimu. Nze ngamba bannange ebintu by'otasobola kukola ng'oli mu ggwanga lyo Uganda bireke tobikolera mu nsi etaliiyo kubanga amateeka sigeegamu ojja kufuna ebizibu oba mu nfuna. Nze Sheila Adita page eno subscribinga ku channel eno ate era tewerabira commentinga yadde okuviewinga video nozilikinga kijja bbaako gye kituteeka ate era embagala nnyo.